ndaba obunkenke bwongera okuwera mu kyondo kya Buwarabu awo, era abadde mukulembeze w'eggwanga erya Qatar bano abalumbiddwa nabakubuuliddeko okuva bino nga bibaddewo, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman n'ategeeza nti bw'atunulatunula wano atunulira ddala n'alaba nga ebyabaddewo ku Lwokubiri Yisirayiri bwe yabalumbye bijjiddewo ddala essuubi lyonna eribaddewo ery'okulokoka lyeriruwa. Mwanatu wakyaliwo abawambe abali mu mikono egy'Abahamas eri mu lwannanda lw'e Gaza, bawambibwa ku ggwanga erya Yisirayiri. Ababadde bakwasaganya ensonga zino ye mukulembeze w'eggwanga erya Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman. Ono ebigambo abyatudde leero nti alabira ddala ng'essuubi liseebengeredde ery'okubanga abawambe baggyibwayo baweebwe bannannyini bo badde okwaboobwe. Awuliriza olwali we twogerera kigambibwa okuba nti abawambe Abayisirayiri abali mu mikono gy'Abahamas bali 48, kubanga n'ennaku ezo waliwo bye baazuula nga bafu. Kyokka ku bano 48 kirowoozebwa okuba nga abakyaliko nga balamu bayinza obutasukka 20 oba obutaweerera ddala 20. Kakati nga Qatar yebadde ekyakwatiridde okulaba nti enteeseganya zigenda mu maaso, emmundu neewummula, kyokka ng'ewummula oluvannyuma lw'Abahamas okukwata abawambe ne babawaayo. Kakati okuva eggaali ya Yisirayiri lwe yayise e Qatar n'eryoka ebakuba wakati mu kwekwasa nti yabadde ekuba Bahamas, kyokka Bahamas ababadde mu kwekkaanya ensonga nga bwe zinaabeera naddala zino ez'okuwaayo abawambe n'okuwummuza emmundu, mwana tubabaamidde ne kinyiiza nnyo eggwanga erya Qatar. Kakati mu bigambo ebyogerwa ku makyala ga leero nakubuulidde kino yadde tannakyatula kyatudde gye buli eno, ne bategeezeza nti amawanga abakulembeze baago mu kyondo kya Buwarabu awo ze bayita Gulf States babadde batandise okwekulumula nga bajjako eno Qatar okuyimirirawo ku lwa munnaabwe n'okumulaga nti waaligwa webaligwa oba webaligwa naye waaligwa, wakati mu kujja okusala amagezi okulaba ekigenda okukolebwa ku ggwanga lino erya Yisirayiri baliryoke baliroga amampaati ageegoloza omukadde nga anaawanvuwa. Kakati mu mbeera eyo mwayogeredde bino kubanga yabadde agaanye okukyatula, bamubuuziza bannamawulire abo basoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo olaba otya nga buli lwabanga aga nti tujja kubanga tubivaako ng'akyongerayo nti ze nteeseganya tukyazitwala mu maaso. Jjukira babadde mu nteeseganya zino ye Qatar, Misiri ate n'Amerika nga bakwasaganya Abafirisuuti Abahamas ate n'eggwanga erya Yisirayiri erikulemberwa musajja mukulu Benjamin Netanyahu. Kino okusinziira byayogedde okuleka nga anaakyusaamu Prime Minister w'eggwanga erya Qatar Mohammed bin Abdulrahman agambye nti wayinza obutabaawo ssuubi lisigadde nti abawambe banaggyibwayo. Kakati awo kiki ekiddirira? Jjukira munda mu ggwanga lya Yisirayiri omusajja omukulu Benjamin Netanyahu bamuli bukiika ng'omwana anatta nnyina, abali eyo gye basinziira era gye basinzidde okubagiza eggwanga erya Qatar ne balitegeeza nga bwe bayimiridde awamu nalyo mu bulumbaganyo obw'ekyejo obw'okuyiikiriza Yisirayiri mwe yeefuulidde kaggoggo ng'eyiikiriza eggwanga erya Qatar ng'ate lye libadde liyimiriddewo. Kakati obweraliikirivu bwe buli abasajja Abahamas newankubadde nga bagumiikiriza ebbanga lyonna Yisirayiri ebadde bakuba, naye ng'era abantu bo bakyaliyo bwe bateesa nga babaawoko be bawaayo n'abagambibwa okuba nga baafa, era Yisirayiri kigambibwa okuba nti ye yabayerumbira nebakuba kubanga ebadde efaga kubafwa nga terina nnyo tageti okumanya nti wano Abahamas we bakwese abawambe. Kale no byakweraliikirira munaddala bw'obanga gw'olina owooluganda lwo ng'ali mu mikono egy'abawambe Abahamas. Eyo tuvuddeyo. Olwaleero tetugenda kwogera nnyo ku mmundu, ebyolwaleero bigambo bigenda kubeera bya mpolampola naye bijja kutuuka kubanga bwentunula wano mu ggwanga erya South Africa eno kibuga Johannesburg, kooti etyemulidde bannansi b'eggwanga erya China baweerera ddala 7
era tunyumya ku bintu bya kubonaabona kugedi bannansi Abachina 7 abasiga nsimbi mu ggwanga erya South Africa awo olwaleero lwe bakitegedde nti bagenda kwebaka eruzira mu ggwanga erya South Africa emyaka 20 sebiri 25 10 15 20 nga kiki ekibavunaanyibwa bano ekibavunaanyiziddwa kwe kukukusa abantu ne bamala babatwala munda mu ggwanga erya South Africa nga bagenda okukola emirimu bamale babawa obusimbi mpawe bwaga olwo nno bo beefunira omudidi babavunaanye gwa kukukusa abantu Abachina bano munnange mu ggwanga erya South Africa eno mu kibuga Johannesburg bannansi b'eggwanga erya China gye bali Abachina nga bwe bali wano nga bwe bali e Kenya nga bwe bali e Tanzania eyo baali babagobayo musajja mukulu John Pombe Magufuli we yabeerera omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania yaleka abafubutudde ng'amakampuni gaabwe n'amafactory agasinga agaddiza gavumenti ya Tanzania naye olwaleero bwe twogerera ebigambo bino abamu ku bo baatandika okuddayo kubanga newankubadde ng'obukambwe bwaliwo naye obwetaavu bwabwe bwalabibwa omukulembeze kati ali mu ntebe omukyala Suluhu naye mu ggwanga erya South Africa kibadde kiyitiridde bannayuganda beesonseka ensi eyo mu bumenyi bw'amateeka nga tebaliiko yadde akawandiiko ka chairman LC1 Sengooba mutabani wa Kabanda nti yabawandiikidde bagenda bugenzi nga bakumbanga embuzi eyasizza ekibya oba bamaze ennaku mmeka nga beesogga munda mu ggwanga erya South Africa entagala 2-3 bye bakoze bwe babikola nga bafuna emirimu egy'enjawulo munda mu ggwanga eryo kakati si ffeffeka ekyo guma nti si ffeffeka era wandiika nti agaye nti si ffeffeka Uganda wabula n'amawanga amalala omuli bannakenya omuli abanigeria omuli amawanga mangi agetanidde ennyo eggwanga lino erya South Africa kubanga ekyamazima newankubadde nga South Africa eri waffe wano mu Africa naye emikisa egiri e South Africa toyinza kugigeraageranya najjaffe wano bagagga newankubadde nga bali wano bw'ate olaba South Africa eyo yemu ku mawanga 20 agasinga obugagga agali mu G20 oluse lw'amawanga gannaggwedda 20 South Africa eyo mweri kakati ffe abawammanta ebyokukola oluusi kitwanguyira oga nti katugende oba ofiira mu kkubo oba enjovu ekulinyira mu kkubo oba mpologome ayeekulidde n'osalawo n'ogenda bagenze bagenda kyokka n'abafa weebali naye ng'emirimu egisinga obungi oba egimu ku egyo egigabwa gy'abannansi ba China abalina amakolero munda mu ggwanga lino erya South Africa ate ne kino kimanye nabadde nninawo ensomaawo nenzuula amawanga mu Africa 10 agasinga mu bannansi abanafuluboje ng'omulekeraawo obuliri n'aweeka emikono oba kale n'agitikkira n'agiwanika ku mutwe anti olwo yeebase emboleera kakali munnange bannansi abo ab'e South Africa banafu babuulire okwenyigira mu bubbi babuulire okwenyigira mu kutwala ebitali byabwe obutemu n'obulinga nga bwe bityo naye amawanga oba emirimu egisinga obungi gyeddizibwa bazungu newankubadde nga si be bangi mu nsi eyo newankubadde nga si be bali mu gavumenti n'olwaliro bwe twogerera naye be balina emirimu egyo kakati n'Abachina awo we bayingirirawo abakwasizza Abachina nno babeera abalala si bannayuganda ku mulundi guno abakwasizza Abachina bannansi b'eggwanga erya Malawi onajjukira eggwanga lino erya Malawi era lyerimu ku mawanga agakolebwa omukago ogwa sadaka omukago ogwa sadaka gwe gukulemberamu n'ensi eyo South Africa n'amawanga amalala Malawi jagende Zimbabwe n'abalala we bali awo bangi bayitirivu kamaala kamusoga kakati baba China kye babadde bakola guno omusanvu ogusaliddwa emyaka 2 kwe kulaba nti bagenda mu Malawi ne bajjangayo abantu ku bbeeyi bwe bagenda okuwa ensimbi busirikitu bwe buti bamale bakole mu makolero gaabwe munda mu ggwanga erya South Africa kyokka nga babaleeta nkubuulidde nga tebalinaako yadde akapapula ka chairman wa LC1 bajja bintu byabbira mupango nga batandika kukola kakati gye buvuddeko myaka giyisenga 3 egiyise emabegaawo egavumenti ya South Africa yatandika okunoonya
abantu abali mu nsi yayo bino tolanga Donald Trump abikola naye sebo ne South Africa ebikola banoonya abantu abali mu ggwanga eryo abajjamu mu bumenyi bw'amateeka tebayina biwandiiko bamala bababuuza nti otyo mutubuulire mwe mwajja mutya wano munange okwenyonyongozaamu emirundi ebiri nti abaatuleeta be bakyunyuni munange nga gavumenti tebayoola nga bamaze emyaka egiwera ng'ena mu kolokooni abakyayina abo 7 nga bali awo babasibye kakati olwaleero kooti ebasalidde nti ye okalya dakaddada kakati webanga webuntu bwe mwayisa teri kuwanaanya mugende mwebaka eruzira we Johannesburg emyaka 20 naye gwe munnange teeberezaamu nga wajja mu nsi okukola anga emyaka 2 nga bakusibye gujja bagira myaka ejabiri olabanga emitono naye bwegibeera mu kkomera mwana tuweewuuza kale nno ebyo ebigambo ebigudde mu nsi ya South Africa bannansi mu ggwanga erya China bwe batyo bali bagenze kulimira gavumenti kubanga emisango gibasse mu vi olw'okukukusa abannansi mu ggwanga erya Malawi. Kakati naawe tuvuddewo omulungi ampuliriza era mu nsonga y'emu yangeri ya bunoonyi bwa bubudamu eggwanga ery'e Ghana lino lisangibwa mu bugwanjuba obwa Africa. Ghana kakati Ghana ekibuga ekikulu awo bamaze okwatula John Mahama ye mukulembeze w'eggwanga lino ayatudde nga bwe baatuuse ku nzikiriziganya n'eggwanga erya America. Leero katwemerera ne Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya America kubanga enkola eno egenda mu maaso munda mu ggwanga erya America US abantu bangi abatagiwagira kyokka mu kisanja kya Donald Trump ekyokubiri yamala n'ategeeza nti kagwake kwetonye abeerubaala abe Katonda tagenda kukkiriza bumenyi bw'amateeka n'abamenyi b'amateeka okwegiriisiza n'okuniigiinira mu nsi yaabwe eno mu America ng'ekigotta entula kale obanga embuzi eyasizza ekibya bagenda kubakwata babaggalire abanaafikawo babawerese mu mawanga amalala. Kakati ensi eno eya Ghana pulezidenti waayo yayogedde nategeeza nti nabo omukisa bagufunye ogw'okusenza abagwira abava mu ggwanga erya America nga bagendayo mu bumenyi bw'amateeka era watali kuwannaanya abantu abawerera ddala 14 abanoonyi b'obubudamu ababadde munda mu ggwanga lino erya America wetwogerera bataka mu nsi ey'e Ghana nga bano bannansi 7 bava mu ggwanga erya Gambia bannansi ba Nigeria nabo 7 gwe muwendo gw'abantu 14 Trump bamaze okuweereza munda mu ggwanga erya Ghana. Kakati bano beegasse ku mawanga okuli ne Uganda yattu okuli eggwanga erya Rwanda okuli eggwanga erya Eswatini okuli eggwanga erya South Sudan abo abamu kubo bamaze okufuna mpozi ffe tutannafuna. Uganda yemu ku mawanga agakkaanya n'eggwanga erya America mu Trump kye yayagala okumenyawo oba okugyawo obumenyi bw'amateeka obuyitira mu banoonyi b'obubudamu naffe twali baakufuna munnange era tuli bamu ku bali mu ndagaano eno naye ebyaffe bibadde bikyawambidde anti n'omusajja eyabadde alina okujja naye se baakwata ku bisubi akyakutte ku bisubi bamuyita Kilmal Albego Garcia ono yali wakujja ng'aleetebwa wano naye munnange buli bamuleetera eno nga ddeeno bamugenda nga ddeeno okukakkana akyabasinze newankubadde nga bamuteereddewo akakwakkuliza kala naye yali wakuba waffe kyokka tannatuuka naye ng'ate ojja kujjukira nti mu mwezi ogwayita ogw'omunaana waliwo bannansi abaava mu ggwanga erya America ne bateekebwa mu ggwanga erya Rwanda 7 Julayi bannansi Abamerika abanoonyi b'obubudamu 5 bajjibwa mu ggwanga erya America ne batwalibwa mu Eswatini. Kakati ng'ate n'eggwanga erya South Sudan nalyo lyafunayo 8 ffe tutunafuna ffekka naye nga naffe tujja kufuna kuba endagaano twagiteekako dda omukono. Nze Samuel John Paul Magembe genda mu mwoleso awangaale nnyo ayibeeni.